No counsel processing certificates. Era kijitwalira obudde. Obulaba mbadde nyino kiro izinga wano because I'm professional. Ati nga bampadde clearance ngende nkole ku ekyo. Kyebangambye nze ngambye. What kimanyi ko kyekubwa ko bikonga mu kkooti. Obonywedde ki? Badde sikimanyi nga nze ekyogedde. Bafa sinze ezigaga. The point is there are many people, there are many organs eziri involved. Omulimu gwayo kusaba era tunasaba. Kasi tunataka kuja cha Secretary General kyagamba kimumalira koti obudde. Secretary General yani. Secretary General mutalo kwenda kyagamba. Nakugamba sijja kwanukula buli kigambo ekinayogerwanga omuntu yera kusikira. Ebyamateeka. Brief mu Muzungu, counsel mu Muzungu, counsel. Yeah, in English. No. I did mention, I raised it with court that we have not had our practicing certificates renewed. We needed the guidance of court because this expired on 1st, which was Monday, and we had applied. So we have now been guided with the directive that they be issued, so they will be issued. That's all.